n'abasirikale. Abasirikale banyigirizibwa, abasirikale tebalina mirembe. Mwe basirikale mmwe twagala bataasa naye nammwe mulina okwebeereramu. Twagala kuleeta Bago nga musobola okujulira kati odisagringa ne mukamawo ku nsonga yonna yonna ne bakutwala mu General Court Martial. Bwe bakutwala mu kooti y'amagye tewaliwo chance yonna yonna kujulira mu kooti y'abantu ba bulijjo. Kwegamba mu Court Martial Museveni is the Chief Justice. Museveni essaabalamuzi mu kooti y'amagye eyo. Tukivumirira naye tetugenda koma kukivumirira, tugenda kufuba ikola kyonna kyonna kye tusobola okulwanyisa enkola eyo. Basebo ne bannyabo, twagala okubajjukiza omwaka guno. This year is like no other year. You the leaders that are here, you know it. This is a called an election year, but I've encouraged time and again that we call it a revolutionary year. Guno mwaka gwa kukyusa bintu, gwa kupangulula bintu, gwa kuyiwa bintu. Naye nsaba tuleme kikomya mu bigambo. Buli lunaku olujja njagala obeere ng'obala ennaku tezikyawera 365. Tezikyawera. Kati olwaleero twakalyako ennaku meka? 16. Tukyeyongera maaso. So use every day. Sensitize people. Organize. Moganizing ebyo balaba, moganizing ebyo batalaba, moganizing ebyo ebyokulonda, moganizing ebyo okuzoganya. Banaye mbagambe emirundi mingi nti tuli bayeekera. So operating nga abayeekera, kubanga tuli bayeekera twagala kujjako dictator. Tuyinza okuba ffe tetukkiriza muguyi wa musaayi, kati tuyinza okuba tetukkiriza mu byakwata mundu, kati naye mukole buli kye musobola okukola. Mukole buli kye musobola okukola. Kuba buli yalise girinya ani amanyi addako. Fena tetumanyi, tukyebuuza tetumanyi na kituufu kyatadde Deputy President waffe wa West. Enfa z'abantu zonna zigenze zitankanibwa kuva mu Zaata ba Dr. Cyprian Kisito n'abalala. So mukole buli kye musobola. Let us do everything that we can, ladies and gentlemen. Now, coming back to our new appointees, I once again congratulate you. We congratulate you, we welcome you, and we are excited to work with you to transform this, our country. I have a feeling that your energy is what we've been missing. Now we are here. Let us do it. These people are excited. We are all excited. The nation is excited. But I want to remind you about one or two things. First and foremost, for us in the National Unity Platform, the leaders are the servants. The leaders are the bosses. Abakulembeze baweereza. Abakulemberwa be ba boss. Let us constantly remind ourselves about that. We believe in servant leadership. That's what is supposed to make us different. So kindly be servants, don't be bosses. Not servants are this way. Tuli ba Yesu tetunaza bigere. Nebisigadde byonna byonna tubeera bawuliriza era tubeera baweereza eri abantu betuweereza. I want to remind you about our values. Those values, we write them everywhere because we want them to be remembered, like the 10 Commandments. But even if we write them everywhere, you've noted that some senior leaders have actually not grasped them. So I encourage us to not only cram them, but to practice them. That is the biggest dream for me and for the entire National Unity Platform. Katika ngende kuwa Deputy President, in fact, in particular, Owawano, Deputy President, Owa Western Uganda, Comrade Lewis, no Comrade Katana, banali kubulira nyabo mulonyankole luchika.
nibo bakabango bwaleero njagala essira lisimba ku deputy president waffe we Buganda. Sebo tukwaniriza nnyo, twebaza Katonda olw'okutukuwa, tukwebaza olw'okukkiriza obuvunaanyizibwa obwo, tukwenyumirizamu, tukukkiririzaamu, tukwesiga, naye okusingira ddala twesiga omutwe gwo tugwesiga, twagala kwesiga kati mu kimago. Nkidamu wano mu Buganda wonna ne mu Uganda yonna tewali ateesiga mutwe gwa Muhammad Muwanga Kivumbi, tewali abuusabuusa nti gwomu kubasinga okutegeera ensonga ez'obukulembeze naddala ez'ebyenfuna mu ggwanga lyaffe, ate nga ekizibu ekisinga bwavu bw'abantu baffe. Kati twagala okwesiga omutima gwo. Ekitono kye tulabyeko, tulabye okugezesebwa kungi, ne tulabye ng'okuyitamu n'okusigala waggulu kwonna. Ekyo tukwebaza. Kakati ate obwesige Abannayuganda bwe bakulinamu bukubisizaamu emirundi mingi nnyo. Tusaba otutambuze bw'otyo, tutambule bwe tutyo. Twesiga amagezi go. Ne munnange tubadde n'abagezi abalala, twalowooza nti bagezi bwero oluvannyuma twakulira bazima. Si bagezi nnyo nga bwe tubadde tulowooza. Njagala ssebo okujjukiza Wane Buganda gwe mutima gwa struggle yaffe. Wano wetwagala osooka okuwamba wano. Kati twatwawo. Katulina kusinziira wano. Bwe musinziira we waate wateredde, eri gye mugenda wajja kucyankalana. Museveni bwe yamanya nti we tusinziira tukakukyalinzeewo, n'ayagala tukyankalanye. Kubanga bw'oba ogenda kubuka oba olina okubeera ku flow ng'eri faamu. Bw'obeera ng'ogenda kubuka ng'osinziira ku flow etali faamu, tosobola kusinziira bulungi n'obuuka n'ogenda wala gy'oyagala. So Museveni yamakinga sure wano acyankalanyawo yimidde pembe eno nagisikawo nasaawo eno nagisikawo nga tebiseera ebisinga agulangule. So ssebo tuli wano mu Buganda twagala okutereezaawo, tusobole ng'okusinziirawo tutereeze ewalala. Oli musajja Muganda, tukusaba ennono yaffe ogitambulireko, ogiyigirize n'abalala. Wano mu Buganda twakuzibwa, tuyigirizibwa okuba n'empisa, okuba n'obuntu bulamu, naye n'okuswala kintu kikulu. So ssebo twesunze okulaba ng'otambula n'ezo values. Gwe chairperson waffe owa Buganda Caucus, gwe chairperson waffe wa Public Accounts Committee, era otukulembedde mu bifo bingi n'otukulembera bulungi. Kati ate kino twagala osusse osseemu n'amasavu, kuba twagalamu amasavu mangi. Ffe abasinziira wano mu Buganda tubadde ne challenge. Munaye kyatuzaalibwamu ffe abantu bano, twagala nnyo ennono yaffe, twagala nnyo obwakabaka bwaffe. Era deputy president waffe wano yabeera president waffe mu Buganda, ng'owa West yatwala mu West n'ewalala. Naye twafuna obuzibu gye buvuddeko nti mu kifo ky'otugatta ku Namulondo, ate nga twabulibwa bwalibwa ku Namulondo. Kwegamba munnaffe ng'alinga Magwaya ng'alina kweteba bweteba. Ssebo tukutuma otugatte ne Namulondo, otugatte n'Obwakabaka, improving enkolagana yaffe. Njagala okutikka obubaka buno butongole obutwala embuga